Mukyaba mikwano kansubire buli omwali bulungi. Leero kambawe kano. Omusajja yanoonya emirimu ne gibula. N'aginoonyeza ebbanga amazima ne gibula. N'atunula mu nju ye ng'ayinawo embazzi. N'agamba amaanyi gange nnina, ate nnina n'embazzi. N'awagala embazzi ye bulungi ng'esala. N'agenda gye basala emiti. Gye basize enku n'asaba omulimu. We yagenda okusaba omulimu yasaba gwa kusuula miti, okutema emiti abagitegeera, okutema emiti nga gigwa, okutema emiti nga gigwa. Boosi n'amugamba kale ngenda kuwa omulimu. Ogenda funa ssente nnungiko, tugenda kuwa ekyokulya na buli kimu kye weetaaga ffe tugenda kulabirira. Omusajja ono n'asanyuka nnyo olw'ebintu bye bali bamusuubizza ku mulimu ogwo gw'aba akoze. Boosi n'amukkiriza mu kibira wansi, n'amulaga wagenda okutandika okusuula emiti. Omusajja ono olw'obuvumu n'amaanyi n'obwagazi yakola n'amaanyi era olunaku olwasooka ku mulimu yatema emiti 15. Boosi n'asiima nnyo n'amugamba oli musajja mukozi nkwagadde, ngenda kwongeza omusaala, mbadde sifunangayo mukozi bw'atyo. Olunaku lumu n'osuula emiti 15, oli musajja nnyo. Olw'ebigambo ebirungi ebinyuvu ebizaamu amaanyi mukama we bye yamugamba n'okumusiima, yasalawo olunaku oluddako antajja akole n'amaanyi asingewo, wabula nte olunaku olwokubiri yasuula emiti 10 gyokka. N'agamba n'akomawo olunaku olwokusatu n'amaanyi n'obumalirivu n'asuula emiti 7. Ennaku ne zigenda nga zeeyongera nga lunaku emiti gisalika gye yali asuula nga gikendeera. Olunaku olwaddako n'asuula emiti 3 gyokka. N'agenda ewa mukama we n'amugamba, mukama wange nsaba kwetonda nsonyiira ddala naye simanyi kyantuukako, oba amaanyi ge gakendedde simanyi, naye ndaba emiti buli lunaku gyongerako endeera gye nsuula, naye nsaba onsonyiwe, nja kwongerako bambi. Boosi yamubuuza ekibuuzo kyali kimu kyokka. Yamubuuza wasembadde okuwagala embazzi eyo gy'otemesa emiti. Omusajja n'amugamba okuwagala embazzi nagiwagala mulundi gwe nasooka okujja, mbadde sifuna budde buddamu kuwagala mbazzi eno kuba mbadde bize nga ntema miti gyo taata. Musajja n'amugamba bwebwo obusiru. Gwe tosobola kwewuunya lwaki olunaku olwasooka wasuula emiti 15. Embazzi yo yali esala bulungi ng'eriko obwogi. Olunaku olwaddako n'osuula emiti 10, obwogi bwali bukendedde. Olunaku olwaddako n'osuula emiti 7 nga bukulaga bukendedde naye nga toyiiya. Olunaku olwaddako n'osuula emiti 5 nga tosobola muli kufumiintiriza nti ddala embazzi eno yeetaaga kuwagala. N'olunaku olusembyeyo osudde emiti 3, kitegeeza oluddako obadde ogenda suula omuti gumu nga gwe toyiiya. N'amugamba nkugobye ku mulimu. Kyakuyiga kye kiri omwo. Abantu abasinga tulina ebintu bye tukola ne tulowooza nti bye twayiga byokka bye bigenda otumala, ne tutanoonya magezi walala bbali kwongera kubeerawo saako kulaakulanya bye tukola. Abantu abamu tulowooza bye twasoma bitumala bumazi mu bulamu bw'ensi, ne tutagaziya bwongo kugezaako kugenda mu maaso n'embeera eriwo. Abantu abamu tulowooza nti kye tulina obudde obwo kyokka kye tulina okukozesa okusobola okubeerawo. Oba muntegedde? Mbamba siibudde bamikwano, nze mbaagala nnyo. Osobola okumpita Mutindo the writer. Kuba kyonna ky'oyagadde okumpita. Mubeere bulungi bamikwano. Mutindo TV, the best online TV.